Amanya Josephat Sebia President Olugambo kudio bamita Suna Ben wana nonde binyanya sta panangu ono yoro yenyinyi gomumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali wale Haji Keti ngabwe mumanyi ebintu bino biwedde kaka santi biwedde emboze njugera dira bakurugamba encha nebgatali konfune wala naye Suna soko yogereko abantu bano Suna Ben mukanyi yange mbebaza Lunaku lwa byafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'ali yayimirira mu nsonda eri n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eri nange n'entondowalira eyo n'oli naye n'adde buli omu nga yakoolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kavuma-Keti azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga magnet fena entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo eti naba n'abiraba enkya Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likulu biki ki okay ono ebyo tunabiraba Haji Sure. Kana abantu bagala nnyo okamanya mukulu sembeze eno kamera bamulabe bulungi omukulu ono. Kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba Nambwa. Nze wali ogamba Yeke kachi ugambe kinze sebuya ekigambe kirachali ki Jono lukanyala kiti achali mu luyimba lwa Gerald Kiwewa nenja kubira kiwewa mubuze wali otegeeza ati nebo luwa myaka emike ebigambo ebikadde ebyo by'oliyita nanti mpuliriza nyimba za kadongo kamwe nyimba zange gwe bakuyita akayirungu walowooza ati nga bom kyalinga bom era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eyeeta maama yagala omwana wa taata mwana wo gambi agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo wadde omusajja esooka tugende n'ekigambo ebisigadde byonna